الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد من نجم لي صلى الله سبحانه وتعالى بينغا atuwawulungam abutukumireko bawatuso okututta okujjambulamu nawe duniya atutte nga tuli ku busiraamu bwennyini bwayagala era wasiima. Oluganda mbakuutira ng'ekyo nange nkyekuutira okubeera nga ffenna tutya Allah subhanahu wa ta'ala omutonzi waffe jalla waala oyawaniridde emyoyo gyaffe, owaniridde entunnunsi zaffe, owaniridde embeera zaffe zonna. Gwaleseewo tamulese olwakuba nti nno mulungi nnyo mu maaso ge, olwakuba nti nno alina omugaso munene nnyo gwagasa abantu, kyensonga emulekesezaawo, wabula amuleseewo olwakusalawo kwe subhanahu wa ta'ala. Abalungi abasinga obulungi bonna yabatwala dda. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bannabbi bonna baafa dda, tekyali nabbi yenna agenda kujja nga nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyabatta olw'okuba nti nno bamusobezza, olw'okuba nti nno bakyamu, wabula obudde bwatuuka yabajjula n'abatwala. N'abalala bonna abalungi. N'ekyo buli omu abeere nga atya Allah subhanahu wa ta'ala nga yeeteekerateekera olunaku olw'okuba kuno ku nsi. Yeeteekerateekera olunaku olw'okuba kuno ku nsi abeere nga ayanjuluza ebyo byabadde asiba ng'ali mu bulamu bwa duniya. Ensonga enkulu ddala oluganda abasiraamu ensonga y'okwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Tawhid a'zamu arkaani islam, empagi y'obusiraamu esinga zonna. Wa awwalul wajibaat, kyekyobwetteeka omusiraamu kyalina okusookerako. Wa ahammul muhimmaat, kyekikulu ekisinga ebikulu byonna. La tuqbalu al-a'maalu illa bitawhid, teri mulimu na gumu Allah gwakkiriza ng'omuntu agenda gufunamu okwesiima mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala okujjako ng'alina tawhid. Biduni tawhid, watali tawhid, al-a'maalu kulluha baatilatun, emirimu gyonna mifu watali tawhid. Akyagenda mu kusamira, akyayawula abalongo, akyayabya ennyimbe, akyakuma ogwoto, akyakasuka engoye z'omufu ku kasolya, akyesibayirizi, akyafuwa emmindi, akyawonga n'okusamirira n'okukola omukago n'abalubaale, akyawuuka mafumu, akyanaabira mu masaŋŋanzira, akyeyambulula, akyeraguza mu mbeera ze zonna ze yeeraguzaamu. Oyo akimanye nti nno emirimu gye gyonna gyakumufiira bwereere. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Ekyo yakigamba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Namugamba nti twakussa watuukiwako obubaka n'abalala bakulembera baateekwako obubaka, لَئِنْ أَشْرَكْتَ, singa oba ogudde mu kugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala emirimu ogisazibwamu. So nga ate omubaka sallallahu tekisoboka kubeera nga akola shiriki, okulengeza mbeera akavuyo omutawaana oguli awo. Abantu abamu balina shiriki gwe bagwamu naye nga mwana tebafaayo. Kati nga shiriki ali mu buwangwa, osanga nga Allah subhanahu wa ta'ala yaziiza ensonga nga yagiziiza eri haramu, kyakola kiri haramu, nkola eri haramu, naye ng'omuntu agyekutteko agiremiddeko. Lwaki? Nti obuwangwa bugikkiriza era ng'abwesembesa, agamba nti wano ffe waffe obuwangwa waffe butyo bukola. Owange Allah yagamba, omubaka yagamba, nedda obuwangwa butyo bukola. Oyo mushiriku agasse ku Allah subhanahu wa ta'ala, kabe nga tagenze mu ssabu. Lwaki mushiriku? Kubanga addidde obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala, okubanga yekka yalina obuyinza obugamba nti kino kiri haramu, era omubaka sallallahu alina obuyinza obuga nti kino haram, n'abukwasa obuwangwa. Bal obuwangwa n'abusukkulumya ku Allah subhanahu wa ta'ala nti Allah agambye haramu
obuwangwa ne bugamba halali ye n'akola ekyobuwangwa kye bugambye. Osanga omuntu nga mushiriku ddala agattako Allah subhanahu wa ta'ala obuwangwa bumugamba nti kino kintu kiri halali, Allah jalla waala agamba kiri haramu halali, obuwangwa bugamba kiri haramu kizira, tolina kuba ng'okirya, tolina kukikozesa, tolina kugendayo. Eddiini Allah akukkiriza lya kino, akukkiriza okukirya, takikuganye. Omubaka wa sallam akukkiriza okukirya, takikuganye. Omuddu n'aguma n'akigaana okukirya, n'akyeziyizaako ne gufuuka muziro kujje. Ku lwaki? Bajjajja baakigaana, era bw'okiyoga omuziro era bakikola tabbu y'amaanyi. Kati oyo aba mushiriku yennyini agasikwa Allah subhanahu wa ta'ala. Oluganda abasiraamu twegendereze shiriki, twegendereze shiriki. Omuntu anasinkana Allah ng'amugattako oyo agenda kubanga afaafaaganiddwa obulamu bwe bwonna buno bw'amaze kuno ku nsi, kaabe ng'aleese ku nsi azimbyeko ebizimbe bifaanagana bitya, ate n'obulamu bwe bwonna obunaddako bwonna agenda kubeera ebibonerezo ebitagenda kubeera nga biggwa. Oluganda abasiraamu ensonga ey'okubiri gye bakubiza n'engyekubiza bwe kubeera nga tugobera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eddiini gy'asomesa eri waadih, yeeyolese bulungi nnyo. Teri kyetaagisa kubeera nga tuteekamu ku magezi gaffe tuyeeyeeyo ebintuntu, tuteekemu kino kinaakola, kino kinaawo kijja kubeera nga kisaana. Ebintuntu bwe biti ebyo tebisaanira ddala, teri kisaana okujja ku ekyo eddiini kyegaanye no kisaana. Ekyo omubaka Faasala kyasomesa nti kyekisaana, kyataasomesa tekisaana. Kakibe nga kikumakuma abantu, kakibe nga kikuŋŋaanya abantu, kakibe nga kiziŋŋanda, kakibe nga kikola kitya, ebbanga kimalanga omubaka wa sallama teyakisomesa. Ekyo kiba tekisaana, kuba kuzuula mu ddiini. Oluganda abasiraamu tugobere bugoberezi omubaka wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam okubeera nga tukwata kkubo lya bubuze. Allah agamba nti wa ala Allahi qasdu sabili wa minha jairu. Allah subhanahu wa ta'ala ekkubo ly'obulungamu ery'amazima ery'obwenkanya lyerigenda eri Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minha jairu, olaba bakwata ekkubo ery'obulyazaamaanyi. Amaanyi batugamba nti aya etegeeza qasdu sabili eri ekkubo ery'obulungamu ery'obwenkanya, tariqu sunna, ekkubo lya sunna. Ate ekkubo eryetali lya bulungamu jairu ery'obulyazaamaanyi, tariqu almilali walbida'u, ekkubo ly'emizikiriza ezo zonna ezo bwe zityo, n'ekkubo eririmu okuzuula mu ddiini. Kati wano waffe olwaleero tulina ebizibu bibiri ebyajja mu basiraamu naye nga bigenda kubatwala mu shiriki yennyini olw'emikolo ogw'okulabagenda mugongo. Abasiraamu baagutandika naye bagenda kumaliriza abagukolera abagutambuliramu nga bagenze mu shiriki yennyini okusinza abantu abo. Olw'omukolo gw'amaddagambogo abaagutandika n'abagulimu bajja kumaliriza nga batandise okubeera nga omusajja oyo bamusinzizza Allah jalla saba musaasire mukadde waffe yakolera obusiraamu. Naye tuteekeddwa kubeera nga tumusasula nakuba nti nno tulaga obulungi bwe nga tuteekawo emikolo Nabbi sallallahu alaihi wasallam gy'ataasomesa. Bujja kera ku makya oli ng'agamba nti nno oyo yali wali wa Allah, oyo Nabbi yamugamba, Nabbi yandoosa. Ojja kulya ng'ebigambo ebyo tebifuluma. Bateekawo ekifaananyi nga kinene balake ku makya bagende ku kabbuli, ate iyo baagizima n'ogizimba baagiteekako n'amataala bukere ku makya nga abantu basinza kabbuli eyo. Anti bwe batyo ensonga bazitambula. Ensonga ezo tuzitandika baganda bange abasiraamu. Twegendereze ittabi'u mugoberere wala tabtadi'u temuzuula faqad kufitum mwamalibwa buli kimu kyonna basoba kye baakola kye tulina okukola kibataakola tubeere nga tukyegendereza. Oluganda abasiraamu twatandika omulamu agugamba esunna 10 biidhini subhanahu wa ta'ala. Odi eno kambajjukiza esunna emu insha Allah ta'ala. Sunna gy'agala okubajjukiza egamba nti assalaamu ala sibyan, assalaamu ala sibyan, okutwalira abaana abato salaamu, okutwalira abaana abato salaamu. Sunna ya mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Omusiraamu beera ng'ogyekwatako lw'osanga abaana bato abasiraamu bawe salaamu. Sigala kukola abaana bato batali basiraamu. Abaana bato abasiraamu lwo basanga bonna batoye salaamu. Naye nga mu nnya y'olinamu tuli mu kugobera mbaka Muhammadi wa sallama, ekyo ogenda kubeera ng'ofuna empeera eya salaamu, ofuna empeera y'okuteeka sunna mu nkola. Allahu akbar, kyabbeeyi nnyo. Ofuna empeera emirundi ebiri. Okutola salaamu kyo kyennyini mpeera, kyo kyennyini sunna nga tujja okwongera okulaba inshallah.
nekyo kubanno salaamu eyo gitodde lwaki ogitodde abaana bato ogibatoledde olw'okuba nti nno ogoberera omubaka wa salaamu ekyo ekyo mpeera eryawo y'okuba nno ogobedde omubaka Muhammadi alayhi assalatu wassalaam. baganda bange abasiraamu sunna entugyekwateku abasajja akulu balina emmotoka zammwe balina pikipiki zammwe balina obugaali bwammwe abasajja akulu mu maka gammwe mumanyiize abaana mmwe kubatolera salaamu. tolinda mwana nti yalina okutolera yekka olwo naawe beeranga otolera abaana abato salaamu kubanga sunna yani ya nabbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Anas bin Malik radiyallahu anhu marra atubatuga nti annahu marra ala subyanin Anas bin Malik yayita ku baana abato. Kigambo ekyo amanyi bakiteekako empeerezi bbiri subyanin ne subiyani ekimanyiddwa ennyo kikigambo subiyani ne bw'ogaa subiyani kituufu ne subiyani kituufu. Anas bin Malik marra ala subiyanin yayita ku baana abato fasallama alayhim n'abatolera salaamu wa qaala n'agamba kaana annabiyyu sallallahu alayhi wasallam nabbi sallallahu alayhi wasallam yalinga yaf'aluhu ekyo ng'akikola yalinga ekyo akikola. hadithi muttafaqun alayhi mu Bukhari mweri ku namba 627 ne Muslimu ku 2210. ekyo mbaka yalinga akikola ki yalinga akikola. kanaawe obotolera abaana bato salaamu batolere ng'ensonga yo tekyo mbaka sallallahu alayhi wasallam yalinga akikola ki yalinga akikola. sunna ya mbaka Muhammadi alayhi assalatu wassalam. mu njogera endala kana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ombaka wa Allah sallallahu alayhi wasallam yalinga yazuru al-ansar ng'alambula ba answari bamanyikiddwa bulungi olwo ba muhajirun ne ba answari basangibwa Madina omubaka wa sallama ng'asenguse yalinga alambula ba answar fayusallimu ala subyanihim n'abanga atolera abaana baabwe abato salaamu wayamusafu ala ru'usihim n'asiima ne ku mitwe gyabwe wayad'u lahum n'abanga abasabira amanyi batugamba yabasabiranga baraka. Nekibeera nti mu kwatolera abaana abato salaamu kubanga obasinkanye kirungi okubeera nno sunna okwatolera salaamu ate era kirungi okubeera nga obasabira baraka basiimuleko ku mitwe wasabire baraka. era abasalafu swalih ekyo baakikolanga ng'oli wabazze n'omwana w'omuto banne tugeza basinkanye ng'oli akwata omwana wa munne mu mutwe ng'amusobera baraka. sunna enobeera nga bagigobera. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah mu kitabu Fathul Bari yagamba nti hadiisi eyo mu njogera zaayo zombiriri mushiru ntulaga nti ekyo mushiru biwuqu'i dhalika minhu ghayra marra. hadiisi etulaga nti ekyo mbaka asalima yakikola emirundi ogutali gumu kuba bwaga nti kaana yalinga kiba kitegeeza ekyo yakikola emirundi ogutali gumu kubanga kaana amakulu gayo agali ku kikolo kyago amakulu agali ku kikolo kyennyukuta eyo kaana kiba kitegeeza ekintu ekizze nga kikola nga kibaawo. nakyo baganda bange tubeere nga sunne tugyekwatako bwe tugyekwatako tufuna empeera y'ogwembaka sallama tufuna empeera y'okutola salaamu ayina etwana okubeera nga tufuna obwetowaze nga tufuna mu mitima gyaffe okwemenya n'okuba n'emitima gyaffe gifuna okusaasira. Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah yagamba nti ebimu ku bintu ebiwa omuntu obwetowaze ebiwa omuntu okusaasira mu mutima ebiwa omuntu okuwulira nga mutuufu musaasizi kwe kubeera nga asembeza abaana bato n'abanga batolera salaamu okubasaasira. agamba n'ekintu ekyo kimu ku bintu ebiteeko obusaasizi mu mutima gw'omuntu. N'ekyo baganda salaamu tugitolerenga abaana baffe abaana abato abaana abasiraamu. Osanga abaana abasiraamu otambula ogendo basanze abaana abasiraamu oba balenzi oba bawala beera nga batolera salaamu sunna ya mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Sayyari atugamba yagamba kuntu amshi ma'a Thabit al-Bunani nali ntamane Thabit al-Bunani famarra ala subyanin naita kubana abato fasallama alaihim nabatolera salam faqala nagamba Thabit nagamba kuntu ma Anas nalina Anas famarra ala subyanin naita kubana abato fasallama alaihim nabatolera salam waqala nagamba kuntu ma'a Rasulillah naino mbaka wallah sallama famarra ala subyanin naita kubana abato fasallama alaihim nabatolera salam. Sunan Tirmidhi kunamba 2696 owulidde Thabit al-Bunani
yatolya abaana bato salamu olwokubanga nasi yabatolya salamu sahaba nanasi yatolya abaana bato salamu olwokuba twasala yatolya abaana bato salamu bukkiza bwati walina okubeera lwaki okola lwakuba omubaka yakola lwaki tokola lwakuba omubaka tekola kiti yakola nolwekyo essuna tubeere nga tugyekwatako baganda bange essunni muttafaqun alayha amanyi bajegattako imaamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala yagamba wattafaqa al-ulamaa'u abamanyi beegatta ala istihbaabi salaami ala as-sibyaani nkitiri sunna okutolera abaana bato salaamu imaamu nayo watu bakwaki bwaga rahimahullah noji bannaye tujjemu batawako tujjemu kwemanya n'okwekuza n'okwekuluntaza teke sunna eno mu nkola abaana baffe tubatolere salaamu abaana abasamu tubatolere salaamu tubamanyiize abaana bato nti omuntu omukulu omusiraamu kyekimu n'omwana omuto omusiraamu babiri nga batumanya nti nno ddiini yaffe teriimu kwekuluntaza teriimu kusosola. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abitibwa waluganda bakkiriza Allah jalla wa ala aberenga atukuma fenna bakutya baganda bange okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tuberenga tumutye tuberenga tugondera ebiragiro bye tukole byalagira byezza tuberenga tubireka ate tuyitize okumwenenyeza subhanahu wa ta'ala tumusabe Allah kutusonyiwa tumusabe okusonyiwa yasonyiwa amazambi gonna ebbanga omuntu lyamala ng'akyalina obulamu obusa ebbanga omuntu lyamala ng'akakasizza mu mutima gwe n'aba ne ikhilas lillah n'amalirira n'akakasa neyenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla waala musonyi kusonga amazambi gonna jakuba ng'omuntu talina kyagenda kwekwasa bw'anaava kuno ku nsi n'amazambi nga tagenenyezza kubanga obudde weebuli buli abeere ng'afaayo okubanga yenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala. Obooluganda mbakubiriza alayenda kuza kuyatogolera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumugoberere tubeere nga tubeera ku sunna ze togayalirira sunna yonna kubanga sunna bakubasonga banga agisomesa bwebulungamu era kwe kwesiima biri subhanahu wa ta'ala omuntu anabeera ku sunna nazeekwatako nazitambulirako agenda kubeera nga yesiima nga agenda kubanga afuna okwesiima biidhinihi subhanahu wa ta'ala. Owooluganda omusiraamu bonna gy'oli tuleka sunna olw'okubanga sunna wabula ate kola sunna olw'okubanga sunna. Oluganda omusiraamu bonna gy'oli tuleka sunna olw'okubanga sunna wabula kola sunna olw'okubanga sunna. Mulaba ngo twatandika sunna 10 biidhini subhanahu wa ta'ala tujja gutambuza mpola biidhinillahi jalla waala. Ekigendwa kulaba sunna ez'enjawulo ezaava ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekirala bwe tubanga tuzirabye buli omwafu wenga wasobola okubeera nga aziteeka mu nkola biidhinillahi jalla waala eyo ensonga eyo biidhinihi subhanahu wa ta'ala. Ezimu ku sunna abafasona ziyasomesa mu audience gyenjagala mbajjukizeeyo enjagala mbeere nga mbatuusaako ye sunna eyo ekwatagana okuwola kuliko sunna nyingi naye ngenda kubajjukizayo sunna emu mwezi zikwatagana okuwola kuwola ibaada okuwola muganda omusiraamu oba mumoze okuwola okutuufu okuwola okukkizibwa mu ddiini ofuna empeera nga hadisi ez'enjawulo bwe ziri okuwola gamu ku makubo eddiini y'obusiraamu ge yateekawo omusiraamu gayitamu okubeera nga yamba muganda we omusiraamu. N'ekyo kimanye nti buli wowola muganda we omusiraamu eyo oba oli mu kusinza Allah akuwa empeera kasita owola muganda omusiraamu bw'omuwozi oluwola olutuufu oluwola olulungi otalimu kujemya Allah jalla waala otalimu kunakuwaza musiraamu otalimu ku mbeera zonna bwe ziteezo. Kakati sunna enjawulo okubajjukiza ekwatagana okuwola sunna eyo omuntu abanga bamuwoze ssente ekiri sunna bw'aba atuuse okuzizaayo oba bw'abanga asasula nnyinizo ali mu kumusasula obanga amusasudde bw'abanga asasula obanga asasudde okubeera nga nannyinizo amusabira edduwa eno. Kiri sunna
omuntu bwabanga abadde bamuwola ssente bwabanga atuuse okusasula oba asasudde ennyinizo okubeera nga amusabira edduwa eno egamba nti barakallahu laka fi ahlika wa malika barakallahu laka fi ahlika wa malika edduwa mugambe yakuwola omutwalo gwe yakuwola ebirije yakuwola emiliyoni ze yakuwola ssente ze bw'obanga ozimusasula oba omaze okuzimusasula beera nga omusabira edduwa eyo ekyo nno kigambo kikulu nnyo ye sunna ya mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam musabira edduwa ega nti barakallahu laka fi ahlika wa malika naam abanyamba gamba nti era edduwa eyo yemu gye tusabira omuntu singa omuntu azze n'akunyumiza nti yafunye ssente tukizayinza okugamba natunze kapuloti kange nafunye ssente oba natunze emmotoka yange nafunye ssente oba nasuubudde nafunye ssente bagamba amaanyi affe nti era edduwa yemu gye tusomera omuntu akubuulidde ku ssente ze nga bwe yazifunye oba nga bwe yafunye ssente kirungi era omugambe nti barakallahu laka fi ahlika wa malika naye nze kyandi mu kujjukiza essunna eno okubeera ng'ogyogera bw'obanga obadde osasula ebbanja obanga omaze okusasula ebbanja beera nga muganda omusiraamu yakuwola omusabira edduwa eyo naye ogimusasula ddi ogimusomera ddi ogisoma ng'osasula obanga omaliriza okusasula ebbanja omugambe ti barakallahu laka nsaba Allah akuteere omukisa fi ahlika mu bantu bo wa malika ne mu maaliyo bimaana an yukthira Allahu khayra ahlihi wa malihi osabye Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga ayitiriza obulungi bw'abantu be n'obulungi bw'emaali ye oyo yakuwola ekyo baganda bange abasiraamu edduwa sunna tugyekwateko bwe tuba nga tuzizzaayo amabanja eri bannaffe abaatuwola ozizzaayo ebbanja omaze okusasula oba oli mu kusasula omuganda omusiraamu musabire edduwa eyo gyemusabire togisaba mukaama ogisaba mu lwatu nga naye awulira togisaba mukaama gisaba mu lwatu nga naye awulira ti barakallahu laka fi ahlika wa malika eyo edduwa gy'osabira omuntu gw'osasudde ebbanja oba gw'oli mu kusasula ebbanja sunna tugyekwateko Abdullahi ibn Abi Rabi'a an abihi an jaddi Abdullahi ibn Abi Rabi'a ng'ajja ku kitaawe ng'ajja ku jjajjaawe tugamba nti nno qaala yagamba استقرض النبي صلى الله عليه وسلم مني 40,000 النبي صلى الله عليه وسلم ينيوركو emitwalo gyalina 40,000 ينيوركو emitwalo gyalina ena fajaahu maalun oluvannyuma emaali n'ebeera nga yamujjira efuna kasente fadafa'ahu ilayya n'abeera nga agimpa bimaana n'abanga amukola kitegeeza n'abanga amusasula waqaala n'agamba sallallahu alaihi wasallama barakallahu laka fi ahlika wa malika barakallahu laka fi ahlika wa malika watu byagamba mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abi Rabi'a nga hadithi joko kitaawe nga bijjawo yabeera nga atugamba nti mbaka sallallahu alaihi wasallama yamwewolako ssente zaali emitwalo gyalina alayhi salatu wassalam yewolako sahaba oyo kati oluvannyuma mbaka sallam fajaahu maalun emaali yabanga yamujjira n'afuna ssente fadafa'ahu ilayya n'abeera nga yazimpa n'abanga amusasula ebbanja waqaala n'agamba omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama barakallahu laka fi ahlika wa malika saba Allah abeere nga ateeka omukisa mu maaliyo n'abantu bo manyi bagamba kitegeeza ayukfira Allahu khayra ahlihi wa maalihi okubeera Allah jalla waala ayinjuwaza ebulungi bw'emaali ye n'abantu be hadithi egenda maaso negamba innama jazaa'u salafi alhamdu wal ada omubaka sallama n'agamba nti nno timazima ddala
empeera y'omuntu empeera omuntu gy'asasula oyo yamuwola kubeera nga ashukuru alhamdu amwebaza wal ada alina okubeera nga asasula mu budde olaba amwebazizza mazima ddala empeera y'omuntu omuntu gy'asasula ono yamuwola kubeera nga amwebaza ate n'okubeera nga akolaki n'okubeera nga asasula mu budde. Hadithi mweri mu sunani ibn Maaja namba hadithi 2424 ne sunani an-Nasa'i sunanu an-Nasa'i nawo hadithi mweri ku namba 1483 ne musnad Imam Ahmad naba omutwalo gumu mukakaaga mu bina mu 10. Sheikh ayitwa Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah yagamba hadithi ntuufu nga bwe kiri mu sahihu an-Nasa'i ku namba 1497 na sahihu ibn Majah ku namba 2224. Nolwekyo baganda basubire tugyekwateko omuganda omusiraamu lwabanga akuwoza essente ze budde butuuka obusasula ogenza okumusasula ozimuwa oba omaze okubeera nga ozimuwa beera nga omusabira edduwa eyo nti barakallahu laka fi ahalika wa malika. Olwo nno mbafasulu batuga nti nno empeera innama jazaa'u as-salaf alhamdu wal ada. Empeera omuntu gy'asasula munne yamuwola kubeera nga shukur alhamdu amwebaza wala ada ate n'okubeera nga atuukiriza n'asasula mu budde bwennyini oba n'okubeera nga asasula ssente ze ezo zakola kizi abeera nga amuwola. Essunna enjagadde okubajukiza abooluganda abasiraamu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.